ku BBS Telefina wasuza otya wasiibye otya wenkubuuzaako bwe nti omba ku kituufu. Joseph Sserwoza ge gange nga wetutegeezezza mu programu ewedde Sumula tukutegeeza nti tugenda kutambula ku nsonga z'Abannayuganda n'okusingira ddala abaana ab'obuwala abaggyibwa kuno ne batwalibwa mawanga g'ebuwalabu okusingira ddala naye nga baggyibwa kuno nga babasuubiziddwa emirimu naye ate ne bafundikira mu bikolwa biri ebyokulenga akaboozi ekitali kirungi. Omukutu ogwa BBC gwafulumiza documentary nga nene ddala ku nsonga eyo. So olunaku lwalero tugenda okutambulira ne Paalamenti y'eggwanga Uganda. Lunaku lwajjo twalabye abakiise nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo. So mwe tugenda okutambulira olunaku lwalero. Dr. tukwaniriza okubeera nti otwegaseeko ku BBS Telefina sokola muse ku bantu ndoza gwe mulundi gwo gusoose okubeerako mu mayengo ga BBS naye tubali tulina okunoonya olw'obukugu bwo ssebo akazindaalo kaliza presenter mukulu Musoke yesebo era mbadde neewuunya lwaki tebampitako ku BBS Telefina naye njagala okusooka okwebaza management ya BBS Telefina oli mulimu gwe mukoze okuzimba eggwanga lyattu Uganda mukoze omulimu gwa ttendo kubanga ntera nnyo okugibeerako nendaba programu zibeerako ez'omulamwa ekyo kikulu nnyo era yoga njagala okusooka abalabi mwenna abatulaba njagala okubayozaayoza okubeera nga mwekumidde ku mukutu gwa BBS Telefina n'okuba nti muwaya kade ne muba nga muviewinga jjo ensonga nga ba purezenta wakyanjiza kyabadde mu flow Parliament era kyavudde mu njogera ya speaker omumiko wa speaker mukulu Tayiwa yabadde mu ntebe nga mwenyamuvu nnyo okulaba nti Uganda kati tugenze ku ensi yonna tulabye nga boogera ku kintu ekifaanaganako bwe kityo naye kyenjagala okugamba nti awo no gakyali mabaga kubanga nabaana e Uganda wenyini yafuuka business onagenda mu bibanda onagenda mu ziwotero onagenda egamba emoto yaffe egamba nti for God and my country kulwa Katonda n'ensi yange nekitegeeza nti Uganda ensi ezisa Katonda ku mwanjo kati bwe bibawo bityo kitegeeza nti at least tukoze bulungi ku mbeera efaanaganako bwetyo. Kati ekyo kyabadde ku BBS akikoledde mu United Arab Emirates kyabadde ku BBC kyabadde mu United Arab Emirates naye nga nawana Uganda bwe tuba tutambudde genda district ku district butawuni waffe katawuni katawuni njalabira ddala nti tetukoze bulungi mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kino kivudde ku ki abantu bali vulnerable kubanga ebyenfuna bibabitinga Uganda zezimu ku nsi tulina over 70% nsanvu ku kikumi abaana abayusa batalina mirimu. Kati nje ntegeeza nti twetaaga okulaba nti tubaana ne programs ez'amaanyi ez'omugundu kubanga kati omuntu abeera vulnerable omubiri gufuuka capital kati nalowooza nti onagenda mu saluni nenkola enviiri omubiri gwange ogenda kubeera capital kati awo simanya naabeera manager wo kati abantu ne bafuna advantage okweexploitinga abaana baffe mukola efaanaganako bwetyo. Twabategeeza nti tugenda kubeera ne shadow minister baminisita ab'oludda oluvuganya vunanyizibwa ku nsonga z'ebweru omukulu Nkunyingi Muwada mubaka wa Kyaddondo East. Nsonga zino azza zibeeramu nnyo era n'okuzirondoola. Tukoze press conference nyingi ku Parliament awo oluvannyuma lw'okuva ebweru. Tukwaniriza okubeera nti tugaseeko ku mayengo ga BBS Telefina. Nsabye olamuse ku Bannakyaddondo ate n'eggwanga okutwaliza awamu. Bannayuganda abantu bassaabasajja mwenna mbalamusizza amanya Muwada Nkunyingi omubaka wa Parliament w'abantu b'e Kyaddondo ate bakama bange ab'e Kyaddondo mbalamusizzaako ak'ensuso olunaku lwa Monday natukera mu vetting eya National Unity Platform nga nsaba era nga ndi mu lwokaano olw'okuddamu okukwata bendera ya Kyaddondo East wansi wa kaadi ya NUP okudda mu Parliament okukiikirira abantu baffe. Njagala okubawa oba oliawo mu kwanjula kwange okubatuusaako update ku bimu bye mbadde nnondoola abantu baffe abali ku mperero ekiteezi Buwambo Road
nategeddeko nti finally banka yamaze okukkiriza KCCA okwawadinga okukirialinga oluguudo lwaffe era nsuubira nti omwezi ogujja KCCA erina okubanga eripooti ze ku ground ng'etandise ku Mpererwa Kiteezi Buwambo Road okulukola clearance olwakira Matuga Road nawe mbadde ndugoberera okulaba nti ba project affected person bana abayiranye oluguudo basasulwa babenga aba contractor bamaliriza kuba buli mbadde nkunya ba contractor abashayina abali mu kiti nga bangamba nti abamu obaddireyinze balinda abantu bafune compensation yaabwe so buli ludda mbadde ndugoberera kale mu kutwalira awamu nyagadde obwo mbuyiseewo mwangu okuba nti buliko ba project affected person oba abantu abakosebwa oluguudo project bwe beetambuzibwa of course ne projects nambadde ezilondoola nga project endala eddwaliro lyaffe lyetwasaka balizimbawo enangabo progress yali estolinze nga baddireyinze nga contractor avudde ne ku site naye bangamba nti finally wansi wa ministry ya health kwa yevunanyizibwa butereevu nti bagezeza ba fast trackinze okuba nti construction egenda mu maaso so mbumpimpi njagadde abantu bange ab'Ekyaddondo bawaka update yako naye nga mbalamusizza of course tulina ba victim baffe abalandifiirwa ekiteezi ngezezaako kulondoola bano abaafiirwa amayumba nga bayisaawo abasinga tulwanye nnyo okulaba nti bafuna compensation oba okusasulwa naye bali abaabuutikibwa abamu abasinga tebanasasulwa n'okulaba nti tufast-track kulaba KCCA etuuseewa mu kutereeza landfill ebenga tekosa naye nga the last time I checked bali bamaze ocontractinga oba okukanya ne UN Habitat okudecommissioninga eka 7 ku landfill kati nga tubagamba ezisigadde mufuna di company oba contractor agenda ozidecommissioninga zireme kuva mu bulabe so mbalamusizaako abantu bange ab'Ekyaddondo nga sebagenda byebweru badde ngamba nti onoosobola obbimalayo ng'okoze bingi mu kisanja tugende butereevu ku nsonga eno ey'abaana abakusibwa okuva mu Uganda oba abatwalibwa ebweru nga basubiziddwa emirimu naye ate ne bafundikira nga emirimu gye babasubiza mirala